Bw'abadde ayogera ku mukolo gw'abana NRM oguteekeddwa okwebaza abawagizi b'ekibiina omukwano gwe baalaze mu kalulu akaggwa, omumyuka wa ssentebe wa NRM asooka mu ggwanga Alhaji Moses Kigongo ategeezezza nti okwewala enjawukana z'ebyobufuzi kikulu nnyo kubanga kizibu okubeera n'obutakkaanya mu bantu b'ekibiina ekimu ne wabaawo ekigenda mu maaso. Ekyo tuwogerere bantu baddaffe bonna bakomewo gye tuli twagire movement tubeereko eggwanga ligenda mu maaso. Buli muntu alina contribution gyakoze okulonda kuno neyagaana obugaji tayagala movement kati akitegedde movement eyagalwa abasinga obungi kkiriza tutambulire wamu. Ono ategeezezza bannakibuga nti essaawa bakole ebintu ebibatwala mu maaso nti kubanga ebyobufuzi byawedde. Okulonda biwedde titwagala genda mu maaso nampalana ziri ku bantu zibaleeta oba wayitamu oba tiwayitamu movement yayitamu fedda tukwataganira wamu tukuze eggwanga lyaffe Uganda. Saagala zza muntu mbikadde mulabe bwe twababegga oba bwababegga toluma. Ye minisita w'ebigote biraze mu ggwanga asinzidde ku mukolo guno ne yeebaza bannakibuga olw'okuwagira NRM era n'abasaba okubeera obumu ng'abagamba nti tebajja kwejjusa. With your choice of leadership in Muhoza Desire, the future of Kiboga is bright because I know she will work very hard for Kiboga. Wabula y'omubaka omulondo wa disitulikiti y'Ekiboga Desire Muhoozi atumye Kigongo okutegeeza President Museveni nga bwe balina enguudo ezeetaagisa okukolebwa eziri mu mbeera embi ddala. Tusaba President Museveni omutukubira akaama wano we yalwanira. Tuyina enguudo zaffe 3 ku luno lwe yajja yazitusuubiza nti zigenda kuba zikolebwa kolansi mu myaka gino 5. Olumu lwe luno olukuli wano emabega olwa Kiboga Bukuya mpaka Myanzi. Ku mukolo guno bassentebe b'amagombolola ba NRM banjuddwa nga kw'otadde n'abakulembeze abalondeddwa ku mitendera egy'enjawulo ku kaadi y'ekibiina. Wano abayimbi okuli Pastor Wilson Bugembe bakyamudde bana NRM era bangi balabiddwako nga banyeenya ku galiba enjole. Ye minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga Jacob Maxent Oboth yeebazizza nnyo aba NRM olw'okuwagira ekibiina n'omutima gumu ekikiyambye okukizza ku mwanjo mu ggwanga. Actually, thank you for voting President Museveni overwhelmingly in Kiboga. Mwebale nnyo kuswaza sitaani. Amyuka ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'Ekiboga Geoffrey Mugisha Kukunda aloopedde Kigongo nga bwe balina abantu b'enku abeerimbika mu kibiina era asabye gavumenti okusosoowaza abantu abawagidde ennyo NRM okulaba nga nabo baganyulwa mu gavumenti gye balwanirira. NRM party babeere nga banyiikizibwa mu puroguramu za gavumenti naddala mu kuzirondoola mu kusensitizinga ne ku mikolo egy'enjawulo tuleme kujjukirwanga mu kunoonya kalulu naye ate mu kulwanirira pate n'okutraininga abantu n'okubagulira ebirungi ebya pate byeri mu kukola nga leete tuli involved. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.